Oluvannyuma lw'ennaku ezibadde ziweereddeko ddala mu Boston, omukulu munnange ate Bobi Wine kw'ossa ate ne Barbie Kyagulanyi munnange eSide era nga balabiddwako wali nga bali munnange ate ku seetiseeti kubeera nga badda munnange ate e Uganda. Bye ngenda okubeera nga nkulagakoko maaso awo ne ku Bebe Cool wali kye yeekola muganda wange wali mu UK eSide. Oh my God. Kw'ossa ate ne mwana muzi munnange ate King Saha naye jjukira nti nno ali wali mu Boston. Ngenda kubeera nno nga mbikulagako maaso awo. Kakasha nti nno vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi. Naye nno kansooke nkutegeezeko ko nti nno omukulu munnange Bobi Wine kyaddaaki amaze munnange n'abeera nga abadde wali akatambi kalaze wali nga bali mu kusimbula munnange okuva eri. Jjukira nti nno omukulu Bobi Wine abadde amaze ennaku ezibadde ziweereddeko ddala wano mu Boston munnange eSide eyo mu USA nga we byatambula munnange NUP diaspora eSide eyo. Naye nga wali okusinziira alabiddwako wali mu katambi ne mukyala we. Kaakati nno ku sayidi y'emu era nga boogezaako okulaba akatambi ako abadde ng'amaze munnange ate okutuuka wali munnange ate e Uganda y'esayidi awo just abadde ali mu going mu car crazy abagamba nti bannange mukulike eyo. Jjukira nti nno bino byonna bibadde biti. Jjukira nti nno amawulire munnange ate agageze mu maaso nga gatradinga esayidi ag'abantu be okuli Eddie Muto kw'ossa ate n'abalala munnange nga bwe byatambudde nabikulazeeko ko vidiyo nagikoze esayidi eyo. Kakati nno abadde ali mukulisaayo n'abagamba bannange mukulike eyo esayidi awo just nga bali mu kunyumyanyumyamu nga bw'olaba akatambi ako ng'amaze okukomawo munnange ate mu Uganda omukulu Bobi Wine. Kankwongereyo ku wali ne mwana mulenzi munnange ate King Saha nno ye naye jjukira nti nno naye abadde wali munnange ate mu Boston. Naye okusinziira ndabyeko ko wali mbu agenda kubeera nga naye akomawo munnange ate mu Uganda esayidi era nga boogezaawo okulaba abadde atambulatambula mu kaawo nga boogezaawo okulaba akatambi ako. Kw'ossa naako munnange wali ng'ali mu kifo munnange ate ekya airport. Yoyo nno munnange ate mwana mulenzi munnange ate King Saha era nga leero bwenti munnange ate bwe mucekinzeko esayidi eyo. Kakati nno kankwongereyoko wali by the way omukulu Bebe Cool akyali wali munnange ate mu UK. Mu UK eno ekyamuleeta kiyite media tour. Akyayongera munnange ate okubeera nga akuba abantu oba media alubamu ye eya Break the Chains esayidi eyo. Kakati nno alaze wali etabbu muganda wange anti omukulu Bebe Cool omumanyi esayidi wali abadde akutte ensawo ye muganda wange nga boogezaawo okulaba ng'agoyingamuko awo just crazy nga boogezaawo okulaba akatambi ako. I said, Shopsy, we're breaking the chains. Not these chains, though. Broken one. Yeah, but not these chains, though. I gotta break all types of chains, man. Yo, big up Shopsy, big up Africa, Brother, big up let's the go, rest of man. the Let's global. go. Break Go the get chains. it done, man. Right. How many bags did you bring? 3 money bags. This should have been a question I should be asking your wife, to be honest. I said, Shopsy, We're breaking the chains. Not these chains, though. broken one. Yeah, but not these chains, though. I gotta break all types of chains, man. Yo,
Big up Chapsy, big up My Africa, brother, big up let's the go, rest of man. the Let's global. go. Break Go the get it chains. done, man. Right. How many bags did you bring? 3 money bags. This would have been a question I should be asking your wife, to be honest. yoyo nno munanga ate omukulu Bebe Cool leero bwenti munanga ate bwe mucekinzeko esayidi nja kubanga nkuwa update yonna enafaayo munanga ate ku muyimbi wo munanga ate Bebe Cool esayidi eyo bwenti bwenkoze kakasha nti no video ogirayikinga kosa ate n'okusubscribinga kakitobeera nga tonnabanzikiriza nkomewo ko mu maaso awo n'ebirala katono nnyo bwenti